Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Sebo ne yanziza nnyo mukisa guno gompadde amakyaga leero ne Radio 4. Mzikiriza nsooka okubuuza ku bansindika mu parliament abantu beekasa ngombe mbalamusizaako abese muto Kapeeka Nakaseke mwebala okukola nkimanyi nti okukola kye kimu kunonosa ffe nga bannansi ezigenda okutujja mu bwavu kuba ne bwabeera President Robert Kyagulanyi era nga ze yeetaaga okusanga abantu benga buli omu ali very productive. Njagala kusaba General Katumba Wamala tulina okusomoozebwa kunene nnyo okw'ekkubo lyaffe erya Kapeeka Nakaseke paka w'obulenzi oba w'obulenzi Nakaseke Kapeeka waliwe bayita ku standards mbadde njagala kwekolerawo naye badde nabo kwekolera tuleeta emotoka bino birole amayinja ga Malamu ne tuyiwa watlise moloka ne zibanga ziyita kubanga emabegako eri emoloka ezigenda mu industrial park nga nkaaga zatubira mbasigulawo ng'okulina na faamu ya Kadaaga ne zitubira standard. So njagala kubasaba mutuyambe sebo General Katumba Wamala mbadde nkunoonyaako kuba ntuula kakiiko k'ebyenguudo n'ak'amasanyalaze mbadde nkunoonyaako sebe ennaku zino ku byenguudo otuyambeke kubo lyaffe erya Timu na Lugogo. President Museveni bwe yali eyo n'afuna information yagamba aba UPDF ya engineering brigade bagenda kubanga balikola naye tetunalaba kiriwo. So njagala kutwala omukisa wiiki ejja noonye kubakulira engineering brigade okubanga batukolera Lugogo oyo kuba bagamba tewaliwo sente directly naye abasirikale basobola okubanga bakola. Abantu baffe njagala okwongera okubasaba okuba vigilant ennyo ku mbeera y'amasanyalaze gaffe. Waliwo gurupu z'abafere ezijja ne zijjako amasanyalaze ne zibba waya. So abantu mbadde leero nkyanoonya ku manager lunaku lwa leero abantu beekanyogoga mulina okubanga mudizibwako nabe nakatandakira abantu b'omukyererezi ndooza mwe transformer yamwe mwagifunye wamu n'abe Namasinda transformer yamwe namwe mwagifunye. Bangambye nti waliwo gurupu z'abafere ezijja eyo ne zeerimbika ku bintu ebyo nga bizze. So njagala kubasaba nkimanyi nti abamu mwagala nnyo ebyobufuzi bw'olengera transformer ng'ezzojja ne weekubisiza ebifaananyi n'olaba nga waya y'amasanyalaze zikomezebwawo n'ojja yeekubisa ebifaananyi. These are government properties. Tubasaba muleka abakulu bakole emirimu gyabwe. Njagala mu kaseera kano katono nnyo okukubira abakulu abali mu gavumenti omulanga ebitundu ebisinga abantu nanga muntu bazibalemeseza okuzifuna batunda ntunde babasaba sente okwewandiisa ofuna nanga muntu. In many areas of Uganda not only Nakaseke abantu abasinga babasaba sente okusobola okufuna enanga muntu. So enanga muntu is a right. Okufuna enanga muntu is a right, not a privilege, is a right. Kakati mwe mubanga abakulu abali mu government minister wa internal affairs ne bala DCs muyambeka abantu okulaba nti no bafuna access ku nanga muntu. Fenga parliament twaisa sente enanga muntu zibereza abwerere n'ekituluma nnyo okulaba nti bantu babasaba sente ate ne babivaako ne bagaaka tugende oba enanga muntu za sente naye nga tewaliwo kintu kyonna kisobola kukolebwa. Sebo neyanziza nnyo ajo omukisa guno gompadde amakyaga leero nkimanyi nti tuli mu biseera bya bufuzi. Tusaba abantu baffe okubeera very vigilant. Abantu bangi bajja mu byofuzi ennaku zino n'atasaana kubeera ku lukiiko lw'omuluka nga ateesa n'olaba nga naye ayagala bubaka bwa parliament n'atasobola kuweebwa mukisa kuteesa mu lukiiko lw'okwalula abalongo naye omusanga asaba bubaka bwa parliament. So mubeere very vigilant. Abantu bangi bali eyo kubanga kati ebyofuzi bifuuse mulimu abantu 220 ba yesterday bade bajempapula kakati ate abasinga abo boolaba Baganda. Wajolowooza most of the Bagandas are being used as mediocres. Abazinga ku 121 you may find that almost 75 ku 121 nga Baganda. Waliwo iwunyiza lwaki kiribwe kityo nange neewunya lwaki aba mediocres babeera wano mu Buganda abasinga. Why do you think they are used? No, some of them are sponsored by Museveni directly.
Museveni ye sponsoring obubinja bwe era lina kuliriza ngo line Gasumba Sabavandimwe nga kuliriza wano nga jeyo enaka zanga katambi kange kenayogeredda bino bagata ku social media era kyaneunyisa nnyo ku myaka joyo Gasumba okubanga tasobola kwawulawo bwe bali balonze Honorable Kasule omumanyo w'enansana ne balonda Honorable Okero. There were 4 commissioners that had been appointed to be the commissioners, but they are formerly on NRM ticket in parliament. Nempisa statement nga nempisa statement nti bano babe balonze bano agenda okuyimira will be the centuries full. Kakati ya mukuru wa waliwo mukuru mchifu mbega nti kakati nti anakola taja kuba full of the century ero muvubuka weni BSA yakakwata ngandi ku parliament mvuka weni BSA anti-kati bali balonze ba commissioners 4 commissioners nga ba commissioner bakachiko kebyokulonda expired date yabwe yali weddeko bano bali ba NRM bali balonze kati ne balonda by that time ne balonda ba all of them were former MPs nga bagwa mu kalunga be NRM nga balonze wali eri nenga tebanaba announcinga. I think you remember that time. I do. Kakati ne bampita okunkola ko interview nengamba nti bano baba balonze nga bagenda kuba approving nga nayimirira okubaka parliament to be the full of the obwa president ajja kuba full of the century. Kati waliwo omukulu omu mu State House omukuba mbega abamanye mu State House. I have some information nakakola mukakirika ako nakatambuza nyonyo, but even some fools are still following that good. But did you say it? No, it was some time back. But you said it. So bachu kateba chaliko. Anti ne baba dropping. Okay, kateba liko bobe siga. Ne baba dropping. They were all NRM card former MPs. Yes, in they parliament. Were dropped. Era nali nabo if you oboli wa mauli wa mazima twali nabo mu parliament ne bagwa ne batakoma nga bo nabe NRM bali balonze ba commissioner. I remember kwaliko oba ne muchala Seninde kali akananka nga bagundi bona. Nempisa statement, but every fool is ever promoting that thing. Yes, I know, but what I'm asking, babali mukachiko yokulonda kati has that statement jewaisa change nti yachuka? No, kakati statement yange toja attachinga kubaliwo. I made my statement basing on the commissioners who had just been appointed, but they were all dropped. Ndozo chijukira. I remember. So when I see some fools following that, kati ebyo Museveni abibateerawo na buno obubinja bwe buno bwa deployinga buba malemu amanyi titemugenda kwesimbawo, just like ngabola baluno olukunkumuliro abajjo kwesimbawo. Most of them are sponsored by the state, by the regime yeba wa sente. Era gwe Museveni kyagala okuteekamu gwali eyo nange nti tuzira okulonda ye yali agenda yaabwe kubanga bo era bo kitunulidde agenda nono Sabavandimwe Gasumba gojaza wano anti wabwe bwabachaliwo ngazanyo obutambi bwange wano n'omukiriza nze mbawendi no gwe tosobola clarifying. You don't know the statements nakola because I was interviewed by NBS by so chikumi abiri muomu bona bali sponsor. No mejale kulika abali kumulamwa nga babiri oba basatu abali kumulamwa babiri oba basatu. Some of these chikumi abiri muomu abantu nga chikumi abiri abantu nga chikumi nga 15 state ye bataddewo babebe wali nga amalindirizi nti singa bano bazira okulonda mujje empapula and Museveni no start ezo ze tricks ze zabadde atekawo. Kati feno batupampalinga nti Museveni ataddewo okulonda kwa kufana kuona naye bano bakulaga nti temuyingira mu kulonda okulonda mukuzire. Twagamba Museveni tetusobola kuzira kulonda kubanga okulonda kuno yegenda okuba the turning point of our country Uganda, believe it or not. Tetusobola kudda eri waka ne tukeera nti abavuganya Museveni abamuliko pembeni ngojeko obubiina bwe buno bwa sponsoringa buno nga kati bolaba eno mu DP kati yajifuga direct era unyasanyuka nnyo bwe yayita Honorable Nobert Mao Mwami Museveni akyale mu mamuka ga Uganda nayita Nobert Mao namuga gogenda okutaputa byenjokera nagamba nti DP tesobola kubaawo nga Museveni taliiwo
nga yataputa kakati n'obubiina buno obulalala buno bonna bolaba obufokasinga ennyo ku mirimu activities z'NUP okusinga okufokasinga ku bulamu bw'abantu okulaba nti tubukyusiza tutya embeera y'ofuzi naye ng'olaba bufokasinga nnyo okulumba abakulembeze mu NUP bufokasinga nnyo okulumba activities ezigenda maaso mu NUP bufokasinga nnyo okulaba who standing where in NUP obo bonna obubinja buli highly sponsored and indirectly sponsored by the regime or state house kakati mu budde buno Museveni yali alowooza nti ffe tugenda kuzira okulonda gwotera okukyaza ba state agency state honkozi state apologies regime apologies regime honkozi regime dwarfs bono bakyaza wano naye agenda yaabwe yali yakulaba nti tuzira okulonda nti fe statement yaffe egambe tetugenda kwetaba mu kulonda ya very sorry let me announce it today tetusobola kuzira kulonda kuba kuno okulonda we either remain with our country or it breaks in two parts kino kyo badde yogerako katono nyo holeko I was already active as a young activist mwaka piera pichel wario no dong anatio ga kitme we bie chalo bulu remo maliet and I was supporting DP, a party called DP. I don't know, Anati DP and Mamegani. So when I see people like Mao saying DP without Museveni, there's no DP without Museveni. Don't makwe. The experience jalina. You are just used by the regime to that extent inti bajane wamwe jozalibwa. Head of a political party omusajja nakuvunyusa ebigambo just because olw'olubuto nobango olina okubiyogera oba oyagalanga twekakati nabano ffe tetwewunyiza nnyo n'abagenda okwesimbawo bayinza naye bw'olaba abantu abasoba mu 12 honorable okyasobola okuyimira noga nti mu Uganda temu demokrasia Mwai Museveni tavuganyizibwa you have more than 120 people vying for the number one seat in the country. Kakati gwe mukutegeera ko democracy omufunulira kubagenzo kubajjayo mpapula ku electoral commission okwesiba ku president. Elections are one of the main components as a democracy. Yes, these are people who want to participate in an election. So participate kati gwani akugamba nti whoever picks a form will participate. Just like last time 99% never went back. Nalabyeko n'akawalawala ke baleese wali eri akatasobola katakwatangako na millions 2 mu nsawo zaako nako nga kazze nomination fees basaba mukadde 2 kwabo mbuuliraako kubagenze kakati please stop making standing as a president as a game of mediocres. Kamba mediocre zibo no balaba bali wali buli omwayagala nakwanika bigere mu bbanga kachiko kebyo kulonda. These are serious issues. Tuli mu biseera ebiro nga abasajja eggwanga bali mekese bali mazeo ate nabo batandise okwemeketa. Bwe nalabye babu nenda banga regimu yemeketa nentunulira ebigambo buli omu byayogera nga bususa kati bano bwe mbalaba bagenze it is their right okupikinga forms naye tebalina kutufumulira nfufu mu kibuga jayo form yogenda okole katembawo nga boyagala okola. Some of them have never been on TVs bagenze wali abagenze kulaga and you know inside their hearts that they are not serious. Wale baze bavuga obugali abaje bavuga kubuzeeko n'abazo bagira ku gogolo nabadde nsubira kuliko abajjo okugira ku gogolo nalabye wakagali gogolo chogato mai gogolo kiba nga mutete mene otula kuliba kusindika nogamba nti oli ku motoka kati we nalabye abo bugali n'abagogolo babadde balina okujjawo wali nabadde nsubira n'agenda okugirako ku kiwirubalo kino ekigali kiwirubalo nga bamuletera kuli kuwirubalo kubanga kati katemba mungi ali mu kuzanyibwa abantu baluzinze hope in this country batandise kuzanya buzanyi katemba wali n'atasobola kulembera LC1 namulabye naye ajjayo olupapula mbwagenze kwesimba kuba president. Anyway eggwanga bwe libanga lituuse bwe lityo America yemu ku nsi ziri mu democracy ne India ne bakusanga ngabo bibazza bonna bali badde babakwata ne babuuza tukeberere ku account oba wali okuteko ne milioni 2 eziriko ebyofuzi byafe mufudde byakatemba kati ebyofuzi bifuze byakatemba abasajja eggwanga balituusizaawo
Ndievere Tom and Dick alowooza nti boge batuuka eri nalabye ku byenaalemu mu kulonda kwenaalemu nendaba amaziga agaliyo ono akuba munne ono avuma munne ono abba simanyi bataddewo tribunal nababuulirawo original nti eyo tribunal abagiwaabiddemu ne bebawaabidde bonna bafaanagana. Wakyogera nti wabuuza nti kati omubbi ogenda owabeeri ababbi. Kati nababuuza nti kwabo bonna ani agenda kuwaabira ani? Omubbi awaabira eri ababbi gomayi tribunal y'omubbi tribunal y'abannamateeka ate bannamateeka bamaanyi muki maanyi muki yakugamba I have set a team of competent lawyers. Which president are you talking about? Baali bakoze record muki kubanga gwokimanyi naawe nti mwenaalemu obubbi babutongoza kalicha yaabwe era president kabuvumirira nabuvumirira atya eyabadde akuba enduulu nti ne mu State House ne bamubba yakubye enduulu nagambe ne mu State House eri yagambi akatandika ina wano nti ekiri eyo n'okwagala okumulaba ebbaluwa yo ng'oyagala etukewe wa Museveni olina b'osooka okuwa ekido olina okubawaayo ku kido okulaba omukulu naye kyagamba abadde tabimanyi nga ffe abali eno tubimanyi n'ekyo kyatwewunyisizza ate kimwewunyisoloza abadde takimanyi nti basaba takimanyi. So you want to tell me nti Museveni is too much is so busy nti tamanye ebyo bigenda maaso ng'amanyi noweni UP ayambala akakofiira akamyufu. Museveni asobola okumanya nti NUP ekola parade naye n'atamanya ababbi be ba mu State House. Ababbi abatate ne mu State House no mu State House ba Luganda lwe abasinga omukolera ba Luganda lwe abakola mu State House. Can you access State House nga tomulinako Luganda? Banji. So is ngani. For example, former PPS Kenneth Omona yakola naye banga musajja abamambo keri. Olina oyo Omona abanga olukoba ku gaali. Kirunda akolayo ki kati oba batuuze eri ku bufomu ebbali ne bamuteekerawo ng'atuula kafomu. I'm talking about the inner circle of State House gyakaabe mutuukako nga ye mukolera decision abajja okumulaba. Twogera kuba State House ng'oyogera kuba Kirunda uzi Kirunda obutono bwe basobola okubba president w'eggwanga n'ojja naawe ne weekubira omulanga mu public nti n'ababbi gye bali mu State House. Kati fo oyagala tukolere ki? What do you want me to do if you have thieves in State House? Ndiyaga nti baba kwata who like who wabalabyekawe ekifaananyi luli yajja mbu ku kisaawe ky'ennyonyi eky'Entebbe n'alagira mbu abaliyo bonna babagobe mbu abadde takimanyi. So if you are head of state nga ne ku kisaawe eky'eggwanga international airport n'owafuna ekyekango n'olagira bonna babagobe nti abaliyo babaleeta ba Luganda bakona ba mikwano kati oze mu State House, then what about other state organs eziri obubbi obufumbekeddeyo? Ate nga naawe ayogera ku bubbi you are not to say nenga bayola kuba ki nala bayola ba Civil Aviation Authority wanafande Tom Magambo bayodde yoda. In fact n'omusajja oyo akulira Civil Aviation Authority I have interacted with him nga ndi mu kakiiko kange aka parliament aka physical infrastructure ye mwami gundi is one of bwe ku basajja abali competent. Era nze nabatunuulira wali eringa bamwe bya something like that. Is a very good man oyo musajja gundi wa Civil Aviation Authority oyo musajja ategeera kujjako wa recruitment nga bwomanyi nti omukulu kati yajjawo formal recruitment kati baleeta ba Luganda bakona ba mikwano nobeera mu ggwanga nga ba CEO b'ebitongole byonna nga bava mu kitundu kimu eky'eggwanga. Ayogera ku Fred Bamwesige is a very credible man. Nze njogera with the authority kubanga mbadde interacting mu committee yange ya parliament. Bamwesige the head of Civil Aviation Authority is a very credible man. Nze ne bwemba sikanya na is my political affiliation nze but is a very credible man. Ali ngono omusajja wa National Water bya Mugisha Mugisha is a very credible man. Nkutumiddeko boss Mugisha webale oyo musajja akola era naliko Nigeria Abuja nga baagala kumubba. Naliko nagenda mugundi yaffe nga bagamba they are looking for possible payments baje bamujeye no kubanga abamu tebakimanyi ekimu ku kisinge ekizibu ekinene nnyo mu Nigeria mazzi mu kibuga kyabwe kati nga baagala abalage sisimu zeno wadazi kati fande Tom Magambo yena yakoze oyo simutegeera bulungi kakati mu government eno ne bwakubadde bano be bajjawo formal system of recruitment nti baleeta ba Luganda bakona ba mikwano ne mutuuka ku recruiting abasirikale abenakase katenga mubajja ntungamo
abasirikale banje n'abapoliisi bemugenda okulikulutinga mu district ye Nakaseke ate nga mubajja Ntungamo baga bagenda district ati nkimanyi nti ow'Entungamo alina kuba wa Ntungamo ne bw'ojja ow'Entungamo ate n'omuleeta Nakaseke n'otusirwaza mb'olikulutinza abaana b'omu district ye Nakaseke naye ng'oleese beewa mu Ntungamo mubalina bye biriyo era ne oli speaker yakyogerako naye ewaabwe speaker Anita Amongo noono omukyala w'Ettololo simanyi pe ani oyo omukyala woman MP wa Ttololo naye najja nga akuba omulanga so kakati Museveni kase yateekawo eno system nti government agibuildingira ku baaluganda bakona ba mikwano najjawo formal structures ezaali recruitinga nga abantu mu mirimu n'atandika kulonda no kojjawe simanyi kazini we baani bonna n'abawa ebifo ne babba with a lot of impunity ne tugenda nga mu kulonda ne bateeka bilioni ze sente mu bululu n'obuuza bano bo sente bazijja wanti ati omukulu yaba open check babbenga baagala n'ateekawo bukiiko butalina makulu buntaddewo simanyi IGG kati IGG oloza basobola omuddamu muwa contract yatugamba IGG trillion basobola okuddamu muwa Betkamya basobola okuddamu muwa contract tebasobola kumuwa kankuwulireko yakwata ku babbi Chogamba kwata kubabbi yakwata kubabbi yakwata kunono yaabwe yalowooza nti bw'okwata kubabbi bw'oba oyagala abasajja bano bakukyawe kwata kubabbi baabwe do you think babba nti babbira mu kyama tebamanyi lwaki office bagiteekawo no kati bagiteekawo ng'ekiguumaaza nga bw'osanga omuntu nga yambadde ekikooti mu ddungu ne president Museveni yakowa babbi chokola yateekawo state house anti corruption unit ebyo biguumaaza kukwata ku ebyo biguumaaza tuina anti corruption courts kati gwe kankubuulireko katononye oyina state house anti corruption unit eyambeki oyina anti corruption courts ekoleki oyina IGG ekoleki oyina CID kati kankubuulireko IGG bamutwalira report yaffe ya parliament ey'abasajja abeegabidde ettaka ly'enaggulu Museveni yagobawo abantu abo nabe yasangawo ng'asse wano n'agamba agenda kuteekwa gye bayita satellite city ne bagoba abanaku ne bateekerawo n'ebifaananyi by'akaneezigenda okufaanana nti ababadde bagenda ba compensation then babakire ba accommodating ne kalina nga zize owayitawo akaseera n'abeebasa n'aleeta kati groups ziri wali zigabanya ettaka eryo zifoominga bukampane naye nga they are individuals bafoominga bukampane bwe baze batemeratemerako ettaka eryo ery'enaggulu kati bagende YGG n'alagira oyo Betkamya n'alagira nti wabeewo ekikolebwawo kumba akwata abasajja munanka ne batuuza mu kapalamenti kaabwe ek'ekiro omanyi baba tulina parliament ne balina kapalamenti kaabwe waliwo kapalamenti but they have a monarchy parliament ey'ekiro gye batuuza ne basalawo oyo kungu tumugyewo oyo tumupromoting ono tumuleete wano ono agende mukomera yadde talina musango lino ettaka ly'egindi tulitwale kakati mwana we mubyogerako bino mwogera ebintu ne mulowooza nti you are discussing issues nti waliwo ababafaako mukugambye mu palamenti yaabwe y'ekiro bino byoyogera biri mu nsi ki biri mu Uganda biri mu Uganda erimu omukulembeze akuba enduulu nti mu state house naye bamubba naye yakulira intelligence unit zonna ez'eggwanga yakulira iso eso miso piso wiso kiso niso tiso byonna yabikulira naye ng'akuba enduulu munange mu state house banziba ababbi babano 40 years in charge of the country naye nga tasobola akubira lutamaguzi kati nze nzije nkukolera ekinga lutamaguzi ngende nkuleetere futu soja atandika okukwatira ababbi abo ogenda ojja ofutu bigere wali ekavule ngende nzije futu soja ekavule ajja akwate ku babbi because we told these people that as much as mwe mulowooza mwatuuka mu bwakabaka ebiseera bigenda kutuuka obwakabaka bwammwe bukome kakati tubadde tusoma wano mu byafaayo mu generical movement of the world or Uganda 1966 omanye ekyaliwo 1966 omanye ekyaliwo 1986 omanye ekyaliwo we are entering 2026 omanye ekigenda okubeerawo nkugambye tunuulira generical formation of this country 1966 omanye ekyaliwo Buganda crisis 1986 omanye ekyaliwo Mwai Museveni ne bawamba obuyinza babana 2026 omanye ekiriwo 2026 you know why this is panicking generical formation political formation etandise where's the panic anti kati panic gyolaba ekabya babbabu n'asiita ebigere nti nja kubyogera n'omugamba bulijjo oliruddawa
nja kubyokera andiyuma bajanalisa abakyaza abasajja abakulu ngabo ababadde mu government nga tukuba enduulu nti omusajja ono awamba ati abaana b'ensi n'abaggalira mu makomera nga abateekako ebisango sanga ate najja eno maaso gammwe ne yeetukuza nalaba n'ono omusajja Rakai Captain Afande Kayanja Geno Eri Kayanja naye ng'ali akusiita ebigere banzibyeko akalulu ne tumubuuza buli gwe baateekawo n'oteekawo ekibinja kya Wembule ekikwata ababbi siyo yakuliranga ekibinja ekikwata ababbi mu Uganda yakuliranga ekibinja ekikwata ababbi mu Uganda ate baamubyeko akalulu ngoyogera n'omegeza nosanyuka kati twabagamba ngabo ndi bana abasajja bwe bakuleeta ku mmeeza n'otuula nabo ne bakungera ne ku kifo oliyeko don't become part of them anti namulabye akaaba gwe yakwatanga ababbi b'emmundu olemu oti okwata ababbi b'obululu gwe yakuliranga Geno ow'amagye eyakuliranga operation Wembule ekwata ababbi b'emmundu n'obayiggayo n'ebisosonkole n'obijjayo olema oti okwata ababbi b'obululu n'otandika okuba enduulu nti biro si bye ebyatulwanyisa ani yakugamba nti bwe baali balwana wali part of them naye teyasiiste bigere nga bw'ogambye anti ffe mu Luganda tulaba ebigere obisiita mu mutima ng'ogamba olaga esimanye ebisago be wafuna simwe bwakolaki yalaze wana amasasi bwe gayita n'olaga amasasi bwe gayita amasasi bagakuba teri yakutuma mu nsiko wali ogenda kwerwanira na kulwanira bukundi buwambye eggwanga singa otuuka n'olaba suffocations banansi ze bayitamu basajja mwenga abantu bababbako ebibanja bye bababbako ettaka mu byalo eyo ne bakola obwakatonda nga tokyasobola funa mulimu olwaleero tudde nsomye mu mawulire aga gavumenti nga bagamba nti tokyasobola kufuna mirimu ku district batunda mitunde ku district jonna kakati bwe babe emirimu gy'oku district bagitunda ate gino egy'omu central government nakyo bagitunda ne mubeera mu ggwanga nga buli omutamanyi kiddako ne mugenda mukolu kati weera bwe nalabye omukulu oyo Francis Babu nasaasidde nnyo basajjamu abali mu kibiina ky'NRM naddala mu abasajja abakulu ng'ogyeko waliwo akabinja akabbe ennyo akeesigula naye twababuulirako ne bw'oba wafuna ekizimbe mu Kampala n'okifuula wooteeri oba nga kyali kya gavumenti immediately Museveni olugendo olina okukiza na kukuŋŋaanya ssente zisukka miliyoni 4 wamulabye oyo mao omayibu bwe bamulumba nga yekweka mu tribe mubankijjanya lwakuba ndi waggwanga gundi bule bamugamba ndikomawo ku mulamwa tukulengera oyo nabadde mukamawo mu ande sinze nakubuulirako wano nze sirina mukama wange mu ntambula y'ebyobufuzi ebyo bobadde otenda mbuno mbu mukama wo mu DP nze mukama wange mu politics wa Uganda yali ku mulamwa ali ku Alaali Kyagulanyi olidde sebo anje gwabaddeyo Komi Musa tutonyeza Outside Radio 4 ensonsozinze Adam Kungu program ekizungirizi one on one ne honorable Luta Maguzi Semakula tunyumyamu tugaya mu nsongera nga bwowulira ayagala okutesa naffe message ogiteeka ku 075 mukaga 0M2505 mukaga 0M2505 ba 078 munana mukaga 0 mwenda nya 0 mukaga 0 mwenda nya 0 message jintereko wano mbere nga nkola honorable Luta Maguzi akatami kitobe tuogerako president nga in fact yabadde specific ngojeko kuba enduulu okutegeza kugwanga nti ababbi ne wano webali naye yayongedde nakulanga the system is dead no but is the head of the system himself is dead ulira we are paying money 30 million you take make sure the president sees this letter and it's true when I would see it I would answer and give a solution and the bringer of the letter is paid. Here. You have arrested them. Now, those officers of yours, many of them are dead, clogged by those parasites. But me here, I've got many years. I don't only listen to one person. Of course, in the end, we get information because the Ugandans, they are really, because NRM is a benevolent group. We are not vicious. We don't hurt people. So these people who plan bad things, when they get along the way, they say, "Why are we doing this? Why are we doing this?" Let's Uganda. They come and report themselves.
Now, that is 4th of July, people who got the information couldn't get anybody reliable. Can you imagine where you are? Jiso, Hanamani. Jiso, they don't trust all those. So these people came and looked for my daughter. Imagine my daughter, Natasha. Natasha is the most apolitical. They went and said, they told her, no. There's one of my girls who is in the media. They see her in the media. Say, this one, we see her in the media. He may know Museveni because she's in the media. She's called Kareche. She's in the media. So they talk to her. Now, Kareche also does not easily get to me, although she works here. So what does she do? She goes to Natasha. Natasha now became the Director General of Intelligence. Because the system is dead. Major rotten people. So Natasha is the one who says, please come tells me. That's how. Owuliriza Radio 4 Mumakago Kumulimu gwo na wuli Radio ulukumina matuko Radio 4 Ensusuzi kakati nange nsanyuse nnyo bwe mpulidde ebigambo bya Museveni ffe tuba tubyogera nti abasajja bano babbi nga muga tubawaayira naye chifu kabona we naalemu avuddeyo naga bano babbi ate n'agamba mu muwala we yamubuulidde oba ayagala kumulonda nga kati ayiseeyo mabega nga ayagala kumulonda yabaakulira iso nga yabaakulira iso mu Uganda n'ayiteeyo bw'ate kati tubadde tukusaba ssebo mukulu Museveni olw'okuba nti muwala we yakuwadde amawulire ag'ababbi mulonde yabaakulira iso oba omufuula jjijji kubanga ndabye weetooloola mbu ate oli simanyi Kareche simanyani gwe walondera abantu bono bateekawa you recruited them gwobamanyi bategeera bulungi nnyo naye kitwewunyisa nnyo kubanga ne head of state naye awanjaga nga ffe abali eno kati ffe tukole ki abalimi ba Lumonde bwakuumibwa emmundu alina ebitongole bya intelligence ebya buli kika alina kamera eza buli kika alina embwa eziwunyiriza buli kika ne pusi za state house ziwunyiriza ababbi naye okulaba nga ate sisimu yonna abantu abamu abasinga abatakimanyi NRM government ya building wa kupirazi za bubbi okuviira ddala mu nsiko tosobola kuba eliminating adetu ki ayota kino ekisuwa ekinene nnyo bw'okijja mu mutima omuntu aba afa obubbi ayota yaabwe kati yogera kuba state house ate n'ebbali mu bitongole ate obuli mu minerals z'eggwanga kuba kati waliwo abantu abasayininga contract individuals mu government ne batwala obugagga bw'eggwanga obw'omutaka nga sente zonna zigenda mu nsawo zaabwe kati abo tubogereko tutya nakwatibwa enyiike endakweza abakulu nga bazze abakulira eggaali y'omuka bazze mu parliament ne bagamba ebigaali by'omuka bye baagula tebijjaako ku butrain ku bulweiruzi tebujjaako mwate bali bagamba mu tebasobola kubiddizibwa abaabigula mu ggwanga nga bakozesezza billions of money ze bakamula bannansi mu bwavu buno nga bwe bufaanana sonje bwe mpulira Mwami Museveni nga awanjaga ababbi bangi simanyi muwala wange yaŋŋambye muwala wo mulonde abaakulira iso nga mutabani wa mulonda kati ye CDF era naye byayogera wakati government mwagifula y'abaluganda bako na ba mikwano the rest are just onulukazi fe tuba tunulira kuba mu budde buno ng'ofuze emyaka 40 nga n'obubbi mu nyumba yo nawe bufumbekedde ng'ennyumba ye ejjudde mu state house ejjudde mu baluganda kwasinalaba kati abo singa babatutte dda mugundi n'okwata abasajja batu beedi mutwe mambi bali eyo ba machete bani abatalina musango ne bana ababbi ate mwana wattu bagenda kuba promotinga bwe bafulumya babateeka mu bitongole bino ebirala
So tulina okwesabiranga eggwanga bw'olaba omuntu abadde mu buyinza emyaka 40 ng'awanjaga nti bamubba ba senior leaders b'ekibiina bonna bawanjaga bubbi n'otegeka akalulu abantu ne babba emisala naye nga tolina ky'osobola kukolawo. Era nakwatiddwa ennyiike bwe ndaba mwe ba senior leaders mwe NRM the likes of Babu nga muli eno musiite ebigere mutukaabirira. We warned you. Mwajoininga ekintu kye mutategeera gye kyava na mission yakyo. Bw'oyambuka mu mambuka ga Uganda abantu babe bakaaba ttaka bali batwalako. Nojja wano mu Buganda abantu babyeko ettaka lyabwe lyonna. N'otuuka mu government coffers zonna ssente bazibyeyo. Kyo tebakulimbanga nti Museveni tamanyi babba ggwanga lino. N'otuuka ku nnyanja abantu bafe abaavubanga ku nnyanja bonna babakuba amasasi enkya n'eggulo. Babagyeyo majege ga controllinga. Kati nalabye n'ettaka lya gavumenti ery'ekibira ky'Entebbe. Baalitunze. The same group. Kati wano they pretend olw'okuba nti bannansi abasinga tebategeera kigenda maaso. They pretend to be fighting corruption or looting. That while the same time they accelerating it. Bakululimbalimba wano titulwanyisa bubbi naye nga bapromotinga kino tukitwale. N'obeera n'abantu emyaka 40 nga baganya okumatira ne bye balina. Emabanka bagajjamu dda ssente. Ebyapa ebyali mabanka babijjamu, ebibira byonna babitemye byonna babyegabidde, ennyanja bazitemye zonna bazeegabidde, ebibanja by'abantu byonna babyegabidde mu byalo eyo ne bateeka obukundi obubasiriwaza mu bulubalwanya naye nga buli mu kubba. Ye kiki kye tukyasigazawo? Ye ekyapa kya parliament kyo ekiri. Njagala kubuuza. Nja kugenda ewa sipiika mubuuze nti ani atereka ebyapa kya parliament ne ekyapa. Ye Museveni ekyapa kya State House amanyi kiri. Kankubuuse nga kale ekye gwogambye yakubiddeko tanakuka. Ekyapa kya State House omanyi kiri. Ekyapa kya State House giyinza okuba kya Lugenda. Sebo mukulu oyinza okuba tokimanyi nange nzikiriza ng'owaawiso. Underground Intelligence Network. Keberako kutya. Ye ekyapa kya Bank of Uganda weekiri. Ebintu ebyo kubuulira wano kuba mwe temumanyi kigenda mu maaso nakubuulya nze ndi wa wiso to investigating beyond borders ne tumanya kati olaba omukulu babadde bakubba kyekyapa kya State House omanyi gye kiri tuyinza okudda wano nga bakiteeka dde wa Manerenda ng'omukuba kungubo yakijjayo n'akiteeka ewa Manerenda. Ogenda okuva mu buyinza nga batugamba State House bagiteeka ewa Manerenda omu China n'olwekyo nga Uganda temuginawo ke mukyalinawo. Ze bayitanga Uganda House zonna we ziri Amini ze yaleka azimbye abasajja bano zonna bazitunze mu bubbi. Zonna Uganda House gye ziri. Eri London Trafalgar Square. Bajijjako ennyumba bagitunda naye wali bakyatemawo okulaba nti nabo batunda. Eyo Glasgow bagitunda ne bagibba. Eyo New York ennyumba ya representative bagitunda naye tukyalinayo Uganda House. N'ennyumba mwalina okusula Amini gye yaleka azimbye. Ey'ebbeeyi ennyo bagitunda ne bagitunda. Kakati n'olwekyo omukulu ono bw'ayogera ku bubbi nga n'obuli mu kibiina n'abo mu kibiina bakaaba buli omwaka aba mu kibiina tuno obubbi sibulaba n'otegeka akalulu k'okusimba mugongo mu nsi yonna kino kyagenze ku record teri muntu yali abbye kalulu k'okusimba mugongo kujjako ab'ekibiina ky'NRM. This has gone on record in the whole world. Bali mu kukaaba bali mu kulaajana. Bonna bali mu kulaajana. Alaajana mubbi ne gwe balaajanira mubbi ne gye batwala okulaajana mubbi naye ali bawolereza mubbi. Ogenda okulaba the system of thugs based on sagare, based on looting, ne buno obuvubukavubuka bwe batuma eno okubogera ne bogenda okulaba bubibbi bwe businga okubba buno bwe muwa omukisa ne bujja ne bukuwanira nti simanyi nga amata obutawe gagenda mu maaso. Nalabye ne Kiwanda atula ku sek member wa sek nambanya. Ye nga gakabaga. Yo Kiwanda yagambye fuje lyamukoleddwako ewuwe. Obubbi obwabadde n'agasikira abantu. Kakati oyo yabadde mu liigi y'ababbi. Ababbi nga bateekawo liigi yaabwe. Kati abanga part of the league abakabaki member wa Seko kabaki nga bakubye kubanga gwe member wa Seko kaba bululu kati ate president ya wa State House akaba akabira lutama kuzimbu fe tumuwaba abakwata ababbi. No ne president don't fuje bulungi kubanga yakugambe bonna nabafumula kasita yamalo tasobola kubafuma aleke wani kasita yamalo kati aleke wani mbulira nti ono ye mutufu gwa sobola okuleka aleke wani
kwabo tunulya system fe kitwewunyisiza ne bolaba abasajja abakuze mu myaka betu ali badde tuwe ekitibwa nti bano obubbi babulekawo nga bavudde mu nsiko naye babupromotinze paka mu bukadde batrainings abaana baabwe obubbi olowooza baani ababba eggwanga kati ne batabani baabwe babba ne bazzukulu baabwe babba ne bakuba n'obufaananyi nga bakutte emmundu ne bubakubira mu ngalo munala byakalenzi nga kakutte emmundu era gambu kajja kunkuba ekyasa oba okuba mutabani wange. That's what you are proud about. Kati fene tubagamba ati head of state wakuba omulanga kati nze nkole ki nze ngalutamabuzi. Nature si kirungi that you acknowledge nti waliwo ekizibu. No ate ekizibu kyekiriwa where is the solution? We have thieves here. Thieves kati tukirize nti tulinga babali mu Vietnam oba Colombia kuba biseera byatuuka ene wali omusajja Escobar yali Pablo Escobar. Escobar ali mu nsi ki Escobar yali oba mu Colombia yes. ne bakkiriza nti badiringa ne drug cartels badiringa ne group z'aba drug addicts ne bakkiriza nti Colombia nsi abayaga kati naffe tukirize nti Uganda nsi ababbi. Is that what Museveni has managed to do for Uganda the last 40 years ku training ababbi kuba Pablo Escobar kati tunalebe Pablo Escobar bobubbi wano bali banjaga Pablo Escobar we Colombia kati tunaba Pablo Escobar abobubbi wano nga Pablo Escobar abazino nabaziri wolwo kuba nti ne koti zonna muzimazeemu amaanyi tezikyategerekeka kati natunulidde abagenda ku kibiina wali eri nga buli omu ayimirira wali Lwasande ayimiridde wali ne Ssekikubo Lwasande ng'ayimiridde ne Ssekikubo buli omu abuuza naye wano tunajja wa mazima Ssekikubo agamba tajja kujjawo mazima ne Lwasande naye ng'agamba tajja kujjawo mazima kakati ne mubeera mu crisis yensonga lwaki tubagamba eno bagiyita protest vote. If the president can protest in his state house n'agamba ti ekimala mubbi ekimala ate what about me the ordinary citizen. Mane president oyo ali ku record okwagala okulwanyisa enguzi kuba twamulaba wano mu 2019 ng'akulembedde mu corruption anti-corruption work okugoba obubbi batambula butambuzi tutambule mu butambuzi wa anti-corruption work tojujukira okugoba obubbi batambula butambuzi to create awareness abo bali mu exercises zaabwe create which awareness kunguzi you should be action oriented not just speak about obubbi bakwata ba minister wano ba minister ki ba minister ki bakwata buno bukunkumuka lugolo byebikebyo minister lugolo byebikebyo talina kye basobola mukola ne kabe nandutu bamugamba Jessica tutekewo abantu bagira tubakulinga tewali ne bwe babatwala mu court what can they do gokyali kwabo naye oli akugamba ekiri ku nnyanja omaye ekiri ku nnyanja omusajja ennaku ezo yatya mu parliament n'atugamba sente eziddaabiriza ekidyeri buli mwaka zigula ebidyeri 2 ebipya sente eziddaabiriza ekidyeri muntu waabwe omumunda yasalawo n'agamba gavumenti si ejja okuteekawo contract eddaabiriza ekidyeri okimanyi waliwo formal method gye bakozesa gavumenti n'etwala ebintu ne babiddaabiriza naye omuntu omu owaabwe munda yagamba ye ajja obiddaabiriza naye nga sente eziddaabiriza ekidyeri buli mwaka zigula ebidyeri 2 ebipya and we are just sit there watching ne mubawo omukisa ne bajja ku TV ne bakugamba ereno government mwenga temwebuza where do these people get all this kind of wealth they have. They own square miles of land kubanga fe wafe gye bava mu Nakaseke. Most of those people who are enjoying Uganda today were formerly refugees or they were children of refugees. But I've never seen refugees who are more powerful than citizens of a country. It is happening in Uganda. Refugees are talking with a lot of authority. Refugees are taking over our wealth. Refugees are chasing away people from their land. Refugees are chasing away people from the lakes. Refugees are owning trillions of money while Ugandans are dying in excessive poverty. Refugees are money lenders in our country. Have you ever seen it in any country anywhere? Refugees? Yes, some of these people, 90% of these people, they were refugees in our country. They came as refugees or their fathers were refugees here. Ne batandika okumasqueradinga nga ba citizens bakyusa amanya ne batandika okwetuma regions gyolaba ne gye batasaana kakati bwotuuka olunaku lwa leero natunulidde Babu ono atufukidde Captain Honorable Babu
nentunulira Alhaji Abdul Naduli o akasaka omumanyi akasaka nentunulira Professor Gilbert Bukenya bali baseka nentunulira Jeno Katumba Wamala bali baseka akaba nti ba mafias bali nentunulira Jeno Katumba Wamala wamulira koyo Jeno Katumba Wamala mumanyi bulungi they always lost their children in such a manner ngo muzadde yenna bw'atuula eri asigala akaba nalaba omwana wa Gilbert Bukenya enfaje yafaamu nendaba omwana wa Naduli enfaje yafaamu nendaba omwana wa gundi wa Gilbert Bukenya enfaje yafaamu kakati lwe natunuulira wa Katumba ne ngamba naye olwaleero mukama wange ogenda n'obabuuza do you know history do you know why we study history ebyafaayo mumanyi lwaki tusoma ebyafaayo abantu okuyigira mu byafaayo okulaba eggwanga lino liragawa aba senior citizen ne bafiirwa kati bwe nalabye Captain Babu ng'akaaba nange nja kubyogera omwana wange bwe bamuziika wali nenzijukira General Brigadier Kasirye Gwanga General Kasirye Gwanga bwe yayogera is he living now? He's dead. We have lost so many credible Ugandans mungeri etategerekeke yekifere eyekiyaye kati gwogamba gwe Captain Francis Babo gamba nti omwana wo ojja kwogera enfaje yafaamu ate Jeno Katumba Wamala we wamulaba owa Haji Naduli wamulaba omwana wa Gilbert Bukenya wamulaba enfa n'abalala we have lost so many credible citizens of this country ne buli muntu asigala yekukumye mu kasonda atyambu vampire ejja kubeemulya kakati bw'otuuka mu kiseera kino nga buli omu atandise okweraliikirira munne buli we mutuula ku mmeeza mwenna mugamba muli ba kibiina kimu ogenda kulaba kuseeka era nasanyuse nnyo kino nkisaba President Museveni ng'ogenda okuwumula kino nkisaba President Museveni nga memba wa wiso tusaba ne mu kakiiko ka seeke nabo babeere kusimba mu mugongo era nako ojja kulaba obubbi era bwe kigenda okuba bagenda kuŋŋaanira Kolo Life naye nga ebifo byonna bigenda kuba byakusimba mu mugongo babale era ogenda kulaba obubbi naye mu kusimba mugongo obubbi bungi anti kyenkugambidde ewaffe nakaze waliwo omusajja omu kino kiteeke ku likodi nafunye reports za mirundi ebiri omusajja omu yabadde munnaddiini n'alondera ku kyamutakasa Church of Uganda munnaddiini yagenze wali okulonda mu byenaalemu n'agamba nti Honorable Tamaguzi nali buno obubbi sibulabanga I've witnessed it, I'm going to be a witness in years to come. Nti we twalonze ekyamutakasi omuntu omu yafunye obululu mu register yabwe yenale mu mwabaddemu abalonzi bina. Omuntu omu n'afuna obululu 31. Obululu 31 wano mu makati ne bateekawo 0. Ne bufuuka 3 mukamu. Ekyalo kye bayita bino mbikuwa biteeke ku record. Ekyalo kye bayita Kirugga kwaliko abalonzi 399. Omuntu omwe ekyo kyewaffe Kasangombe omuntu omu n'afuna obululu 6. Omulala n'afuna akalulu kamu, omulala n'afuna obululu 7. Naye obululu buli 399 registra nalaga nti bonna balonzi. Tewali yalwala gagadi bobeera n'abantu kati beeyiwaga nakano tugenda kukabba ka generation era kye tuvudde tukugamba nti fe oba Museveni akalulu ne bwana gamba nti ballot paper zigenda kuba mu kamwa kagonya tugenda kuzijjayo okulaga kubanga abali mu buyinza tebakyalina suubi abali ene bweru bagamba nti tusobola okukola ekisoboka kyonna okutereeza eggwanga kati bobeera head of state nobanga weetooloddwa ababbi kana akalulu kano ng'oggyeko Museveni okkaaba nti mu State House bamubba kyakulabirako kinene nnyo ne mu Kereziya mu makanisa n'emizikiti mwali badde mu kibuulyako nti bannange kyekibabisa nolaba omusajja omukulu n'akumpanya waafunye obululu 8 n'ayongerako 0 bufuuka 4 kubanga kakati politics afuuse wa byanfuna buli omu alowooza asobola everyone thinks that they can only survive through politics. Tewakyaliwo kirala ebintu byonna wansi babimalamu essuubi buli omu alowooza nti alina kuba MP. Abantu ne batunda amayumba ne batunda ettaka lyabwe ne basigayo ebintu byabwe they are running to go to parliament
okuba nombuuza nti gwo kiki ekikutwala mu parliament ate ekintwalayo twategedde nti mu parliament waliyo sente nyingi nti botuuka eri bakuwa sente z'emmotoka milioni 2 mbwezo simanyi osobola okugulako kalina mbune bakuwayo n'ez'omusaala kati that's why people are running era nga politics bamufudde do or die business wetugenda for example akamyufu ka NRM no sikamyufu akulonda kwa SEC at the end of this month naye tuuli aliwo abakompuniti omusimbi guyitinga omusimbi gulina okuyitirira kubanga kati politics is a lucrative job gulina okuyitingana bagufudde politics is highly commercial wabyansimbi gwolowooze omulonzi bwakuyita nti jangu nga ndudde okulaboloza bayagala kutunulako mu maaso jangu otulambuleko abalowooza omulonzi yampise ngende mbalambuleko mpitewo buyisi ng'ente bweyita muba mwetegereze sibwe kiba abantu bakugamba tubaayo kwotuwaayo nabyejjinja ebusoga abantu batabukidde ndobo kiwanda honorable bali omunsi bagambye ze mutuwadde ntono those are the voters muina mmeka mwongere baba gambye bwe babuwadde kitono ubusente butono nga bakubira omulanga abesimye omuseekeye n'alema abagenzi okuvisinga region nti mwenga mutuwadde butono compared to what you got from where omulonzi bwatuuka okugamba abono ba senior members ba party nabo ne bakwata ne bawaayo sente ze bajja okuvumirira ate ne bawadde ne baga nga mutuwadde kitono abantu abasinga tugenda ne tunenya mu 7 yeka ne mwali mu kyewunyiza lwaki region zo ne singa kati njavu etundu byavu abantu beyongedde okuba abaavu they just wait for handouts tuwe yetano nze uli waliwo omukulu omu yankubira muvuzi wa taxi ye waffe nakaseke nangamba wairuta maguzi abenaalemu bazze batuwaddeyo 3 gotuwayo mmeka ne mugase Luganda netegereza yampuliriza bulungi akalulwako okugulirira ako nakata sikaliko bondaba mu mulamwa nonda bwoba osima byenkoze nga lutamaguzi ng'osima ng'omubakawo nonda bwoba tobisiima tompaka lugwe lwaki owa omuntu akalugola banga byakola tebikusanyusa wabadde wakayita ennaku 2 nankubira nti ewasenga wange emazigo abasajja balumbye yettaka lyali kusaawa kiro na misana bataddewo ne kamera bawerekerwako abasirikale oyo mwennyini sengawo wemazigo nti ettaka lye bali mukulisaawo ekyalo kiramba bataddewo ka kamera akabatiisatiisa ne mugamba nti naye kubakuwa 13,000 ezo tebasobola kudduukirira n'agamba nti ate kakati mukama wange atemba jewa sina jembajja bwe batuwe 13,000 ng'oli agenda gwe omulonzi w'eggwanga citizen w'eggwanga botuuka okulaba nti omuwendo ogwo gujjamu 13,000 ezitagula na hafu y'ennyama kyewuunyisa nagenda ennaku ezo mu kyalo eyo sijja kwogerayo ekitundu kya mu kyalo eyo ewaffe nesanga abasajja ne bampita basajja bakulu nga balinga 20 ne banga onalebo tukuyisa wano ne bangamba nti okimanyi nti okeera olunaku ne lukya n'onoonya siringi 5 ezigula ekibiriti ne zikubula n'olinda omukulembeze ozimusabe naye ne weebuuza nti ono omukulembeze bwe mba musabye 5 n'oli n'amusaba 5 n'oli n'amusaba 10,000 ono n'akola ki yaba azijjawa ng'ate ne gw'osaba naye alineera kweyiya yensonga lwaki olaba nti kati tuli mu ggwanga buli omu yeebuuza kiki ekiddako tuzaako ki Museveni agamba sivaawo he calls himself a modern day king abawuzi b'obunyama bagamba sebo olina okubeerawo kubanga tulina okulya abale tukyababuulira ebyo mutwetaaga peaceful transition bo batunuulidde kimu Museveni abawadde kyakookulya oba eggwanga ligwa mu nyanga oba eggwanga ligwa mu kamwa ka Shaka oba eggwanga ligwa mu kamwa ka gundi ka Weluzi oba eggwanga lifaanana litya bo kasita babanga balya era nsaasira nnyo omukulembeze mukulu Kyagulanyi agenda okukwata mu ggwanga lino Museveni ng'agenza ogenda okusisinkana okusomoozebwa okutabangawo amakubo gaafa amalwaliro gaafa molofiber y'abakozi yafa amasannyalaze gootebwako bagagga bakugamba mangi nnyo naye ate gwe gasinga okuba agebbula ennyo road shedding eringa road shedding ogenda kusisinkana abantu be bagobedda ku bibanja nga bafuuse momboze ogenda kusanga ba senior citizen abayaaye ng'omusajja mukulu naye ng'obuyaaye obumuliko
nga buli wakulamu mu bwati alowooza ono mujjeemu kati okimanyite ennaku zino tulina abantu nga bwakutunuulira takulaba ng'omuntu naye abuuza ono mujjeemu kaki nfunyeemu kaki akubaza bubaza ogenda kusinkana police force ne army force eziri highly demoralized nga basula mu biyumba nga bye mulabye bye basulamu nga n'omusaala gwabwe mutono nnyo ogenda kusinkana teaching force y'abasomesa nga bagwamu dda amaanyi osange university y'eggwanga gye bayitanga Harvard of Africa olwaleero ng'eringa secondary school ye Makerere katujje tusobola kuzira kale ekimu ku kyolina okujja mu bwongo bwo ku kirooto kyo titusobola okuzirira Museveni akalulu ekibalo ojja kukiraba kubanga kati we tuli mu state of kwagamaya naawe tomanyi kiddako n'abali mu gavumenti tebamanyi kiddako wali osuubira bababo okuba omulanga wali osuubira bannadduli okuba omulanga gw'olowooza omusajja nga Katumba wamala omwana w'enfa gye yafaamu Jeno omulamba musanyufu omusajja nga Gilbert Bukenya omwana w'enfa gye yafaamu musanyufu nadduli n'omulaba nga atambula enfa omwana we gye yafaamu n'abalala bangi kakati we tuli mu state of kwagamaya woobeera ne head of state n'akuba omulanga nti bannange ne mu state house waliyo ababbi ng'alina buli kika kya buli kitongole nga ye komanda omanyi gwe bayita komanda ni chifu wa buli kitongole okukaaba nti newe bamubba kakati gwe twabagamba ngano nti abasajja bano bagezi bebeereramu akugamba Uganda is safe from border to border naye yatambula kajegereze nga bazikochinze nga bulwalaga kajegereze bazikochinze nga ne buli kubo lyalagamu basooka kuliggala nga tokkirizibwa kuyitamu naye olumala n'asindika abantu Uganda is safe from border to border. You are safe in what? Are you safe in Heres ogenda mu ddwaliro tokyasanga eddagala lya bwerere? Are you safe roadwise amakubo gonna gafa uli najja n'enkubuulira nti n'abalambuzi abajja mu tourism sites za Uganda yekanungo okulaba ebisodde bayita Rwanda eri amakubo amakole n'ogenda mu bitundu eno ebyebunyolo abanyolo babagobyeko ettaka lyabwe omunyolo abonaabona omunyolo ali ebunyolo abonaabona n'alabanga nga naye abagwira bagenze ebunyolo batwala ettaka abagwira bali wano egindi wano ebuluuli enakasongola wano wonna bantu bonna babakuba kakati ne abantu baweddemu esu babuuza yaani anaatuyambe ettaka balibba sente zibbibwa amalagala galigenze malwalo tegakyatuukayo amakubo gafa baminisita bonna baliwo nga bapapets nowa ministry naye nga tomuwa sente naye nga parliament eziisa n'otuuka mu basirikale abakuuma eggwanga parliament neeyisa sente nti buli musirikale ayongezebweko sente ate ne tufuna lipooti nti sente z'abasirikale zaabula noyisa sente nti owa poliisi ayongezebwe sente n'olya nti baazibajjeeko ate ne baba forcing oziteekamu ekizoda saako nga teyeeyagalidde ate bw'atuuka okuzaakisesinga ate ne bateekawo obukwakulizo bungi n'otuuka mu basomesa bongezebwe sente naye nga abasomesa bali mu mbeera mbi baga tewali sente n'otuuka mu basawo bongezebwe sente naye nga agamba tewaliwo sente ogenda okulya nti waliwo ate eziweebeddwa peneti kakati bw'otuuka mu basuubuzi baffeeyo wansi mu byalo eyo baka aba properties abwe zonna ziri mortgaged eri bamanerenda bonna mu ggwanga boogera olulimi lumu manerenda we Nakaseke manerenda we Ggulu manerenda we Mbalala manerenda we Kasokoso bonna boogera olulimi lumu mu ggwanga and they are taking over people's property ekisaana ekituuka kati nga n'abazadde fees batandise kumwewola mulooni Radio 4 mbeera si nnungi 075 Yes sir. Ono Sabira Siraja Kasimu nga COVID-19 Entebbe. Obudde omusajja omukulu obudde akwendinga amuwuliriza bulungi nnyo. Naye ffe bannayuganda twetegese bulungi n'okute temulina kye mutugamba ssebo. Okay. 075 mulidoyo. Mudda abadde agamba ki? N'okute mulina kye mubagamba. Sitegedde agambye kakati kekitukugamba nti temuddiranga bantu ngabo kuba wabudde bwaffe omu ku bubinja bingi obubeerayo eyo nti olw'okuba alaba ak'okulya n'alaba nti is excited ffe tutunuulira nsi yaffe I don't know even whether I'm talking to a refugee kuba tulina abagwira bangi wano refugees abajja ne beetuuma amanya gaffe ne boogeza ekkabyo Enyabo Wanirutamaguziwe bali kwogeranga amazima agatambula mu ggwanga. Tetulina ne Mr. Kashumba oyo
boogera ebintu naye ng'ebintu bye bitambulira mu ggwanga omwo abaana babajabula tebamanyi kituufu kyeki naye Lutamaguzi mwana wattuze nkwagala nnyo olw'ebigambo bye genda mu maaso abale nnyo mama Sebata ekitebi nange nkwagala nnyo ono agambye nze mwesige Patrick Ebliisa Wanseko tibalaba nti ekintu kiganye eggwanga Kyagulanyi yalisobola. Radio 4 hello mukungulu bakuweereza kale sebo ondo Zaifa Kasozi njenga Kanyonyi Wano njagala kwebaza Honorable Lutamaguzi Ssemakula y'omu ku basajja abaliko opposition aboogera ensonga era sebogenda mu maaso mu mbeera bw'ekyo nze nsiima busiimi ono Zaifa Kasozi njenga Kanyonyi abale nnyo Zaifa Kasozi Nakanyonyi sebo ani ono Hello? ali mu studio. Namba gisindikako message. Hello? Okay. Onagambye wano. Hello, good morning. This is Edwin from Chitintale. From me, since I was born, I have never seen any other president. I've never seen any good president in this world like Mr. Museveni. There is no any person who can be the right person, and everyone talks bad words to. Okay, kale webale ne luzungu lutereze mugaranga tuwuliziganye bulungi nze ziwa Joseph Sagazi Nambula honorable yebale kutanya nsonga no kumanyisa eggwanga ebiri mu ggwanga alina amatu awulire n'alina amaaso alabe webale. Okay, webwati bagambye sebo hello amanya go ne joli mugana wange simu nja kusaba producer nga ntererezeko anagambye good morning Adam Kungo. This is Jovan from Seta. Honorable Tamaguzi, one of the few leaders we have in Uganda. He always speaks facts only, so Honorable continue waking up the sleepy Ugandans. Raga corruption has put Uganda on a map of shame. I am Brian Mwesugwa from Kabale. Greetings to Honorable Lutamaguzi Ssemakula. Nuwabine sese okuve masini Museveni Uganda yonna babbi tewali. Okay, mwebali kuweereza mwebali nnyo kuwuliriza ndowooza simu ziterede kwanda beno. Hello? Okay, mukoseke ya 073 kanda hello? Okay. Hello. Sebo? Mwebali kuweereza. Mwebali kuwuliriza sebo. Ono tumusime Nyayirongo mu district Kikube. Hello. Tumusime Kikube tukuwulira sebo. Obambe onale babale kuweereza. Awadde bulungi nnyo obugambo byagedde. Kikate ekizibu kyoli mu kwewuliriza w'Ekikube. Hello? Radio 4. Uganda wa. Wanji sebo. Bwebale kuweereza kwangene mu Uganda. Abali kuwuliriza. Amanyi n'abasinga jana. Yes, sir. Agifanidde era tulowooza nti yemu ku bantu akyobula naye nina wendabidde bannabyabufuzi terera mutuwulire mugana wange. Okay, network kutawanyiza ndugu sobodde kubeera nga nkuwulira bulungi. Onagambye naye Lutamaguzi yogerako ku bintu at least nga bisatu President Museveni ebirungi byakoze kukyogamba tebiriyo ebirungi teri mukulembeza amala myaka 4 n'atabaako kirungi kyakoze. Nze Denmark official kwendi hala abantu Muganda wano sebo terekanyiza n'empita wano Kaoya Hussein Janankumbi. Sebo Mbadde nkutegeeza nti onalebo tutanze mugoberera ebbanga lyonna era bw'atula mu studio emukulembeze yekka golaba nti awe essuubi n'owulira nti yawadde abantu ennakaseke kino yawadde kiri n'omanya nti osanga tubana bakulembeza abafaanana abo basobola okubaako kye bagatta omuntu wa wansi. Naye njukirako yali kyali kintu kimu yasuubizaako omukulembeze waatuli bumu college ndowooza esawo ya sukaali naye abakadde katono bamulyemu amaaso nga tetuuse. Tulowooza nti bwe tulaba ebintu ng'ebyo bitumalamu amaanyi tugaa nti onalebo tuta ebintu byagenda agaba oba abantu bituukako kuba tuli ku ground kumanya. Okay, wabalenje sembayo munaye
Gwasembye sebo. Gwasembye mugana. Okay, sigana kuongera kuba naye masimu nsasire. Yes, wabale nnyo, Buwembo Fred Kajimu, nkutumidde wabale. Tumalize. Kakati twagala kusaba abantu baffe okubeeramu n'essuubi. Mukole buli omwasobole okubaako n'ekyakola. Nze ebiseera ebisinga bojje wange byofuzi mbibeeramu naye enkola. Era onsanga ku kampu Lutamaguzi nga tulima emmwanyi, tulima ebitooke, tulunda ebire by'okwekubagiza bibeerawo naye biba bitono. Bwe munaalindanga Bwanda usi mujja kuviiramu awo. Abantu bewaffe Nakaseke baalabyeko balozezzaako baddenga n'abantu bangi ababogera ebigambo bingi naye nabagenda nti President Museveni yabadde Nakaseke yabalekeddewo ki nti alambula kayumba kambizi nga mulimu akabizi kamu wa mukyala Nakayenga nembaga kakati nze nenkwata nenkuteera emifaliso mu ddwaliro nenkuteeramu ebitanda nenkola amakubo nenzidabiriza amasomero nempeerera abaana ebyo mbikola mu mutima gwange ate sikikola nti no nti nkusaba nti ompa akalunze nasigala ku likodi era ewaffe Nakaseke nawe ampuliriza bw'olaba nga nsobola okugattako ng'omubaka wa parliament ng'osiima byenkola nonda bw'olaba nga tosiima byenkola obaako ekikyamu okunnonda. Okay. Wali okyuliddeko omubaka yenna akyogera. Ebire by'okwekubagiza byakoma buli muntu alina okukola kyalina okukola okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe. Tuli mu matiga. Buli omu tamanyi kiddako. Obuuza bannaddiini baga tetumanyi kiddako. Abaasoma bagamba nayo tebamanyi kiddako. Abali mu gavumenti nabo bagamba nayo tebamanyi kiddako. Ne mufuulanga oluyimba olw'okulwanyisa obubbi naye nga mwe mubba. Abantu tebateekawo oluyimba olw'okulwanyisa obubbi naye nga be babba eggwanga. Obba otya akaluko okusimba mu mugongo n'okeera enkya. Kakati ojja kuwulira nga ne mukaseeke ke bagendamu ng'era bebbye mu kisaawe ate luli olowooza baali balondera mu nzekeza era basimbanga mu bisaawe ku byalo ne basimbawo ne bebba. Abantu ne babba ssente z'eggwanga ne basigala nga batambula. Ennyanja ne bazikubako abantu amasasi. Kati ogenda ku nnyanja no Lake Victoria tekukyali bavubirako okujjako nga balina akakwate ku bakungu. Nakasongola ku Lake Kyoga nga baliyo babonaabona. Bannansi ne bubamalamu essuubi nga bw'ava mu kyalo okujjako e Kampala addayo ekyalo kye bakitutte. Kati alina emmundu alina amaanyi yawamba n'atwala. Naye ng'ekkooti weeziri amateeka weegali. Ne muteekawo okuwamba bannansi abatalina musango gundi bamututte oli bamututte fa baveeruweeru tutera okujjukiza Mwami Museveni emu ku nnyonyi ezaakutwala mu nsiko n'oleka abantu miliyoni namba ng'efudde kyali kitta abantu kuwamba bantu obubbi obwaliwo mu ggwanga obutali bwenkanya naye nga kye wakulembeza bwali bubbi bwa kalulu. Abubbi bwa kalulu y'ensonga Museveni gyakulembeze yamutwala mu nsiko eruwero n'aleka miliyoni y'abantu ng'efudde. Kaakati ogambye naawe nga omukulembeze eggwanga mu State House bakubba obadde oyagala ffe tukukolereyo eggaali ya Nuupu tujje tubakwate we tunaakwatiramu abantu bo tookuba enduulu kubanga ffe tumanyi ti gavumenti eriwo ku masiga 3 ba Luganda bako na ba mikwano. Abantu be mwali kulutinga nga fomale kati olwalero okufuna omulimu gwa gavumenti ng'ofunya akakisa abayiso be balina okuteekako ennanka. N'ogenda okulikulutinga abantu abagenda okukola mu kakiiko ka Electoral Commission naye mbu Giso yalina ssebo okuteerako sitampu. Giso ng'ali partisan. RDC n'omufuula partisan. Baminisita abaali badde baweereza eggwanga ne basigala nga baweereza ba individuals eri eggwanga lye tulimu ne mu sekendi emuso mukama